Mujja kumira kwa Rose Media yinkwaneza onakola ne kwebaza ibintu byonna byo tusakengalo mukwana atana bakusubscribinga teka ku notification bell ruteka videos no berengo ziraba ate asamaze okusubscribinga mukwano tweyanziza nnyo tweyanzege olwala nkuletedde gulere ya mwana muwala Sarake bambi ali mu maziga oluvannyuma lw'omugalawo okusaasanya akatambi k'obuswebwe ekiri ku social media naddala TikTok abaana bali mu kusaba obutambi buli omu awulira ayagala kalabako ate Brisha Cash bambi babadde bamusibye naye banne ba TikTokers balwanye bwezizingire okukakana nga basonze sente ne bamugjayo ye bw'ate Love Masa yavuddeyo n'aboogerera bubi naye Donasia yavuddeyo n'amuwa level n'amugamba ye asabiriza buli kaseera alina okusirika n'aba nga teyeteeka mu zino ensonga Kabaata ne Madubala nabo balina kye boogedde ku nsonga eno naye bambi katusabire Sarake atereere ebirowoozo mukwano kankutere video zino zirabeko beera bulungi mukama kukuume bye abawala buli bwe tunalabanga obwerere bwa muganda waffe nga bufulumye njagala fenna tweteeke mu bigere by'oyo omuntu ng'abakazi mwana abasinga mwenna abasajja balina ebifaananyi byammwe nga muli bwereere just omanyi kumanye kubanga babasajja batubaza ffe bwe tuweerera mu mukwano omusajja asobola okubaza ng'oli mu kwambala mpala obanga okutamya nakkuba ekifaananyi naye n'otamanya nakumanya just it is a matter of time and your turn is coming njagala mbabuulire teri kintu kya tabbu mu bulamu ng'abantu kulowooza nti mugamba bakadaama bantu bategeera nga be bajjudde ku buli page abaagala okumanya obwerere bwa Saala gye buli nga bakazi teri kintu kyewunyisa nga mukazi kuwulira nga mukazi munno ali down bamukulitisayizinga naddala kufulumya obukunyabu ne mukuba endulu ne mukuba engalo ne mukuŋŋaana ne mwagala mwongereza okunga oli mukazi sibe waffe tali mu mbeera nnungi nga we yali mu kiraabu we baamusitula ne bamutwala naye ekintu kye yamenya kiri mu mitwalo aga 40 naye omukazi bamuyita Fiona manager owa Power King yasoose n'amusaba obukadde wabunda boobu 5 afterwards namugamba aleete 3 naye omukazi akalambidde agambye wana batazisasudde tagenda muwa bondi agenda musiba mpaka nga azisasudde eba TikTokers kibawe ekyokuyiga mukola ki mu mabaala mufune emirimu mukole mulya ku mabaala oba mwoza bintu mu mabaala bale muve mu mabaala gwe kuva ku Mande lwakutaano beera mu baala emu tovaamu tokyusa ku mabaala lwaki tebabamanyire lwaki tebabasibeeke musango bale mwewe ku kitiibwa nammwe ba TikTokers mulimba buli lwakutaano ebbaala gwasabiriza n'osabiriza n'empale gy'oyambala munda mu lugoye olina olukusa oluvaayo n'ogamba nti no tetulina kwogera ku nsonga ya Brisha Cash bamusondere gwe ekintuntu ensi kye yali yakoowa mu Uganda ekyatusuubiza okutuga nnyina kitte n'omusajja yakizaalamu abaana kitugene ebyana simanyi ogendayo ne weeyibala n'olowooza nti twerabira watusuubiza okutuga nnyina otuge ekisajja ekyakuzaalamu abaana otugene ebyana naye kati abaana ate bw'okozesa okusabiriza tolina lukusa logera ku app eno mu bantu abalina okuvaayo ne boogera ku nsonga ezitambula ku TikTok toliimo gwawaayiriza n'owaayiriza n'emirambo omwo gisula ku bantu bunize ekimwa sente ziweze tweyanzege mwenna abasonze ababadde okulwa Brisha mwebale amaanyi ago mwebale laavu eyo bannange mukama abaddizeewo mwenna mwebalire ddala sente ziweze Brisha essa yonna tumugjayo simulaba Sophie twali tuli awo natuyitako nga alitawo ku speed n'abangamba Sophie wuyo ayitawo n'agenda eri ku counter ne mugoberera wonna mugobera nambuuza gwe oyagala ki ne mugamba kyogamba tomanyi nti nzi nazze okukola njagala genda waka ombuuza nti njagala ki njagala sense genda waka obudde bugenze nangamba ndeka naawe musoko nindemu ne mugamba okulinda mugenda kulindamu naye kyekyetaagisa kuboggola nnyo kuba obudde bukedde n'okkeera sirina keeseza wano ekinene nnyo nyina kuvaayo neno ssaawa 8 naye mbaddewo olwokuba ntegedde embeera eriwo omuntu tagenda kujja ne ngamba kambeerewo at least abantu babeerebeerewo okubawo ninamu bafaani bange abajja ku lwango kitegeera kati yali afuluma
ne mugamba Sophie naye njagala genda Oluwovayo Mungu nakwatako nakublessing nobeera w'amaanyi mu ggwanga mulekerawo okweragira ku bantu be you be real kubanga nze njagala nnyo by the way abantu abali real a real person mwana Brisha Cash amabaala g'omu Kampala agakozesa ba tiktokers mwenna namwe ba tiktoka bebaania mutwe ng'obwongo bufu ebbaala eyo ekwetaaga ate naawe ogyetaaga. Can you imagine laptop etuuka etya ku miliyoni 3 omanyi Brisha kyakoledde Power King omanyi ba tiktoka kye bakoledde amabaala ne bizinesi z'abantu wano mu Kampala ng'ezimu zaali zaatuula otuuka otya okuŋŋamba nti osibye munne yakupushinga otuuka wooli ng'omutadde mu kkomero era oyagala na ssente kyova olaba nze binkubira essimu nensooka n'embitunuulira n'embibuzo oyina ssente mmeka Kingi mwakoze bubi okusiba omuwano ono ate ne mumujjako ssente ng'abadde abakolera wadde wabaddewo ensobi ne Brisha Cash ne Power King mwabadde ono omwana mujja musalako ssente mpola mpola ng'ajja bw'akola bw'akyalanga emirimu gyammwe nga bakola emirimu gyammwe nga bw'omusalako ku ssente ze mpola mpola singa omusango yabadde yagukkiriza nga ddala yanoonyeka laputopu kammwe ne Power King manager wa Power King nawe nannyini Power King mwakoze ensobi nnene nnyo okusiba Brisha Cash mwerabisiza mwalaze nti muli baavu nnyo mwalaze nti muli banaku nnyo Power King ekasubi mbaddamo mwakoze ensobi okusiba Brisha Cash oyo omwana mwani bade temusondesa abantu ssente kumujja mu kkomera mwe kenyini mwani mujje mu kkomera nga mukoze endagaano Brisha Cash nasigala nga asajja ku Power King n'ogikolera emirimu gyayo ne Power King mweswazizza nnyo nnyo mwerabisiza abantu mmwe kale mwerabisiza nnyo mwantamye nze temwandikoze kintu bwe kityo Power King